ekyo muwonde kisingayo mu nsi bwe bulamu omuntu olabanga awantu woli olaba waliwo okusomozebwa vaawo nga tebana banakujjawo abantu bangi babajje mu bifo ate ne mu complaininga kati nga olaba bagamba bave mu lubigi gavumenti ebeera kyerengedde ti wano wagenda kuyiikamu wagenda kuggwamu wano waliwo entobazi bwe babajjawo ng'ate mu complaininga nga mufuukayo leke kati Kasasiro naawe omulaba akuli ku nnyindo akunyiye ozimbi akadade n'ebintu ebyo byonna Jennifer ng'ogyeko bano ababirondarondamu ebyo boogambye temuyinza kuva mu bigimusa omusajja Isirayiri gundi anjulidde wano Kavuma kankunyage Kasasiro oyo bamukolamu amanda yes amanda genyini chaku naera twagamba Jenosale Musale kubanga yo contract Buchamani yagikwata ne bamuwa ebyuma naye nga omanyi nti nobukole boparadinga ekintu kyo abagazigazi nga bakibuukira ffe tumanyi kusaba biyoni za sente toba miliyoni mmeka 2-5 tetubimanyi ffe naye bw'ojja ne idea okiteesedde buzibu nabona bwe tuba ne ideas eziyamba kubanga nakyo bennyini abo abakulu bennyini abali mu offices baali tebakimanyi nti ebyo ebintu musobola bikolamu amanda ate n'amanda magumu bwe twakigamba Jenosale n'akibayinga n'akiteeka mu nkola abanene bakibuukira tebakolako kintu neki ffe twasigala tukola Buchamani basigala bakolakola obwanda obusirikitu mu nkola yaabwe ey'emikono mu nkola yaabwe ey'obumu obutono so singa kyagenda mu project ne bakiteekamu ne bakikola nga kiri directive Kasasiro singa tasutatuka na kubimba kukwata sente za Uganda billioni zimeka kugula bifo billioni n'abantu kufa Kasasiro omusajja Kavuma Kasasiro akola ebigimusa oyo gwe mulaba Kavuma wuno agamba good morning Mr. Senkubuge nange naje nabadde eggulo nembabulira ku story ya Mr. Mayengo eyo wakati gye yabadde ya solution mu Uganda naga mukulukeyo gye mwabadde story no musajja yakinyumya nagamba musajja yafuna omusajja alina ekyuma ekibiriya ebisaaniiko nagamba muyinza n'okumpa ebyemukono nga basaba n'ebyewakiso basaba n'ebyawa wapi ne bagamba tuwe enguzi tusobole okubeera nga weetuli. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.